cheya kale nawe je baliko cheya baso litambulirayo cheya andi mbadde nzija kunonya mbadde nzija nawo eyo nsono ensonga ekunonyezeza oneiba wange ono yono Yasini anayo omusajja antabudde omusajja addira embwa n'agiwayo gati embwa obwa ne kazira yogurt ne kaziwa embwa yogurt namuwa embwa yogurt yo si wange naye yani amugule ku supermarket namuwa embwa nenga problem aliwa bobola kisaana sokoneke tesisana andi atya andi kakati oyagala baziwe eki abantu yogurt si wambwa sokoneke basi wandika wandi yogurt y'abantu si yambwa anti laba ekiriwo ekiti kyeya kyatoseka waji bulizo muyina empisi bwatyo si mpisa mbi akanugu nugu kavaawa si nugu oyagala mbwa wa musaze eyo bamuweesi bagiwe lumondo oba kawunga nemuke wanji kati yo kati yagala bamuwanika abantu naffenna weetuli nagwe nange musaza webeereyo nedda si kwebeera mukyeya nange mwagala nugu kavaayo oyo mutima ze muyina eyabalogo kyeya bw'oyogedde embwa kalekeka nembwa bamukwata fitina kale embwa mumukwata fitina ku yogati we nga wano bwali balwadde ffe tuyimusookako oyo neyiba ate eddwaliro lyo yennyini erijja nerimunona akasokoneke bwati zakugambako nti ayagala bunyambiwo maama buli muntu alina kyagasa ku munne mwamisongo waliyo abantu nga kamala biseera kati kiringa nga nze wondabira wano nawe nsobola okuba nga nkugasa igwe ngobakasasi nsobola okugasa okuleta wano just wonokoso every time seyankunonya bagasasi mwamisongo mulimu ebintu ebimu nsobola okuba nga nkugasa kuba buli muntu aba yeetaaga munne kati nawe zeetaagayo gati nange bwawewe bakampanka kandi erize mukazi ezayagala emwama ziwayo kati neziragira bagageza alina nedda oyo mukazi kyeya kankomewo eyo nugu saategedde gye nazze